tukyasoma kusimba layini. Lwaki? Ensonga nkulu. Omubaka yatugamba atya, fa inna taswiyata sufufi min tamami sala. Mazima ekyokutereeza layini kimu ku bijuza essala. Si ibada ya kuzanyiramu nga bw'oli olowooza. Tukole tutya? Bannange twetegereze. Eki amateeka agoogera ku nsonga ki? Basimba batya layini z'essala. Si byakutetenkanya wabula bwino gwe tulina okwetegereza, ate tumugoberere wadde nga ayawukana ne kyetwamanyiira. Bwino tumuwe ekitiibwa bwe tuba tumanyi tujja kufa tusinkane Allah. Essala ye kutaasa mu kabbuli, essala ye jjana. Allah bw'alikkiriza essala ne ibada endala agenda zikkiriza. Eyo hadith. Bw'aligigoba ne ibada endala jazigoba. Eyo hadith Ibn Bazari yagifulumya, yatuga nti waman ruddat alayhi salatu, oyo yenna Allah gwaligobera essala ye, rudda alayhi sairu amali, ne ibada endala jazigoba. Nekitegeeza ki? Buli nsonga yonna ng'eyina akakwate n'essala, nkwegayiridde oteekangayo ebirowoozo n'ogitambuliza ku bwino. Nga nsonga ki? Tusimba tutya layini z'essala. Bwino kyalaga kyawukanira ddala n'ekiriwo. Kyekiriwo kabaliga. Ate bwino alaga ki? Kabaliga nno. Lwaki? Anti kabaliga kazaala nnasi ku nnasi. Byenjogera biri practical. Tusadde asiri oyinza okuba tokitaddeko birowoozo, kati kumaka libirindako olabe. Byenjogera biri practical. Akabaliga kazaala emize ena nga ku gyonna tekuli mulungi n'akamu, kubanga basahaba si we basimba agalayini. Bo kye bayita kabaliga bali tebakimanyi, tebakikola nako. Ate abasaaze ba leero kabaliga. Ate bwina alaga ki? Tokazza. Ne bw'obeera osaala wekka, yolekera mu kibula, n'ebigere byolekere mu kibula. Luli bwolwo biidhinillah. Mu ddalasa yaffe n'ennyini nga twogera kusimba layini, tujja kuleetayo ku topic nga twogera kwolekera mu kibula. Ojja kulaba nga n'ebigere nabyo byolekera. Ate wesamu akabaliga, ekimu kyolekera eno ate ekirala mbusala negenda mu maaso. Just tauba. Nkole ntya? Akabaliga no. Ate bw'okeeremezaamu anti kajja kuzaalira akabasa. Ate bono kayingiza mu layini zaffe kajja kuzaala emize emeka? Siwulira. Ogusooka nasi ku nasi, ogwokubiri gamba gaps. Wateekwa okubaawo emyagaanya. Mu luzungu gye bayita gamba spaces. Ng'ate omubaka yatugamba atya? Yatugamba nti wasuddul khalal, muzibe emyagaanya. Kati etteeka oligyemedde kasita oteekamu akabaliga, wabeerawo gaapu okuva ku kigere ekyokutuuka ku kya munno. Kyekirese gaapu eyo? Siwulira. Kati era akabaliga ne kagenda kazaala obukodo. Obukodo butya? Anti munna aveeri ayagala kusimba layini nga Allah bw'ayagala atya.
kigere ku kigere agenda okutuuka ng'otaddewo akabaliga kati ekigere kyo oba okimumye obwo bukodo omumye ekigere kyo kubanga bw'oteekamu akabaliga kati akiteekewa kubanga bw'inaalaga kino kibe nga kyekigere kyo ate ekya munno akireetebwa ati akiteekeko kikyo kati ate gwe okimumye kuba anasalawo akiteekeko olaba bwagenda okukola kati ate abe nga atomedde bwino ono atya mpozi kati ekibula kiri eno va kubiwa kulolaba wabula okusinzira ku bwino kabaliga no nkole ntya facinga mu kibula n'ebigere bw'oba osoma ku bitabo kye bayita hatta atrafu asabi'i rijlaihi hatta atla'i hatta asabi'i rijlaihi hatta atrafi asabi'i rijlaihi mpaka n'obugere nawo bufesingemu mu kibula era waliwo bwenaalaga nti ne bwobeera ku sujuudu juzawo kyenjagala awo gambe engalo zino kyotegedde kyekyo nobeera nga ku sujuudu engalo zino zifeesinge mu kibula katugeze ngenda ku sujuudu bino nno ate bino wabula ate era toza ku sujudu tozanjala kubanga bw'onoozanjala katubuuza ono ekibula kiri eno daba ono si byakwejinga byejja okusanga ng'oyingidde mu topiki gye bayita sifatu salaati nabi ombaka yasaalanga atya ekale barakallahu fikum mu darasa ya leero njagadde numirize kino ba wakiwulirako munnange yongero kikakasa kitya mpozi okukola ibaada yonna nga Allah bw'ayagala tuteekwa kugoberera ntegeera y'abasahaba nga ibaada ki ng'ey'okusimba layini tukole tutya tukole nga abasahaba bwe bakikola kubanga ekyo Allah siwulira kyayagala lwaki anti basimbanga layini ng'omubaka abalaba kati ensimba gye basimbanga mu layini omubaka n'agikakasa ate ffe ensimba gye tusimbamu omubaka tagirabangako kati wetuzuula ensimba y'abasahaba gye basimbanga mu layini gano agaffe nga tugasula eri kasasiro nga tutandika kusimba ku sisitemu ya siwulira y'abasahaba ekyo Allah kyeyali ategeeza mu suratu Nisa aya 10:15 we yatugambira nti waman yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi' ghayra sabili almu'minin ay sabila as-sahaba ويتبع غير سبيل المؤمنين أي سبيل الصحابة nikamala kakutanda noba kwa ibada inajokola nga tujokoledde ku system y'abasahaba otomedde niwallihi ma tawalla ojokuwa tenja muleka nebyasazewo okukola wanuslihi jahannam ate muteke muliro teka kutandanga newetantala okukola ekikolwa ekikuvirako Allah okuteeka mu muliro nga kimpozi gamba ngo okwawukana ku ntegeera y'abasahaba mu bugenderevu tokikolanga waliwo sahabiyu ayitibwa Hudhaifa ibn Yaman uliya byatusomesa yatugamba nti kullu ibadatin buli ibada yonna lam yata'abbadha ashabu Muhammadi nga basahaba tebagikolako fala tata'abbadu biha temujetantalanga ngaki ng'okusimba layini ku sisitemu y'akabaliga
Lwaki? Anti akabaliga kazaala nassi ku nassi. Ate basahaba basimbanga batalayini kigere ku kigere. Byawukana si byebimu aye tebisemberegana. Kati kakano kabaliga kino kyekigere kyono kyono kireno kati bwandayitano nakabaliga kyekyo gamba nassi ku nassi. Ate basahaba basimbanga kigere ku kigere. Kati ekiteeka mu nkola oba olina kujjamu kabaliga kano najjamu akabaliga kano kati naddira ekigere kye kyonna okuva eno gye kitandikira mpaka eno gye kikoma nakiteeka ku kya munne bw'ati yera yini nekiwunzika nga si nassi ku nassi era nawo nti wali gaapu yonna. Kyo kirala kyolabawo singa tujjamu akabaliga gamba tiwali bukodo musaze munazza anonya kigere ekyo akifunye mu kashi nasobola okuteekako ekiki. Kakati kabaliga kazaala emizeena nga gyonna gituviiramu ekizibu ky'okuba nga tetusimbira yini nga basahaba bwe basimba. Omuze ogusooka nassi ku nassi, ogwokubiri mulimu obukodo, ate omuze ogwokusatu twagambye eki mubeeramu gapusi. Kati ate omuze ogwokuna kati bwe kaba kabaliga analaba ekizibu ekiri awo. Obukongovule tebusobola kuteebagana kubanga ono wakabaliga akakongovule kakanyimye ate nze njagala akange kateebe mukake naye seba akakwesi kati nze nakajjawa okkakananga obukongovule tebuteebaganye ate nga akakongovule gamba ge makkati g'omuntu. Basaba bo bakitegeera nga bo bakimanyi kye tuba tukola tuteebaganye obukongovule buno. Omanyi kyaddirira n'entumbwe neziteebagana entumbwe nezikwatagana ngeno ntumbwe yono neyoyono nga zikwataganye. Kyekiri mu bwino kitya alqadamu bilqadami kigere ku kigere, alkaabu bilkaabi kakongovule kakongovule, assaaqu bisaaqi ntumbwe ku ntumbwe, almankabu bilmankabi kibegabega ku kibegabega. Kakati ekibegabega ku kibegabega ntumbwe ku ntumbwe simanyi ompulya tebisobola kukwatagana nga tukyalemezaamu akabaliga kubanga obukongovule tebujja kuteebagana ate nga akakongovule ge makkati sewulira g'omuntu. Waliwo sahabiyu ayitibwa oba Saad bun Jubairi ndowooza yatugamba atya, yatugamba nti ma la ya'rifuhu albadriyun falaysa min ad-din. Buli bannabadiri kye batamanyi si kya mu Busiraamu. Bwombuuza nti nga ki ngagamba nti ng'okuza amazaalibwa g'omubaka Muhammadi nga mukola mukolo bannabadiri tebakimanyi. Bwombuuza nti nga ki ngagamba nga ddaawa z'enjiri ma la ya'rifuhu albadriyun abaali mu lutalo lwa Badiri buli kye batamanyi falaysa min ad-din. Nga ki ng'obuzikiri kalenge, nga ki ng'okusimba layini ku sisimu ya nassi ku nassi. Ma la ya'rifuhu albadriyun falaysa min ad-din. Era mu hadithi kale raba eno hadith fi sahihaini nekitegeeza nti ntuufu nnyo eri mu Bukhari ne Muslim. Mbaka tusomesa ate mu hadithi eno yatugamba nti khairu nnasi qarni, abantu abasinga obulungi be basahaba. Kakati ekibuuzo ne kijja nti be batusinga obulungi muki? Be batusinga obulungi muki? Siwulira gamba mu byonna. Be bali batusinga obulungi okukola daawa ate okusaala bali nga basaala ggwe ate okusaddaaka subhanallah
gomanyiyo ibada nga tusinga basahaba ate okusimba layini Allahu akbar nga basimba layini z'essala gwe ku sisitemu ki kigere ku kigere kakongovule ng'olabanga buloka empange kaannahum bunyanun marsus. Kale mu topikisi zonna beba tusinga kati nabbi waffe abatwanjulira nti beba tusinga tukole eki tubawe ebirabo tubagoberere tubagoberere nga bwe basimba layini bwe tuba tusolera bwe tuba tusimba basahaba nga bwe basimba layini naffe buteekeddwa okusimba layini zaffe ez'essala ku sisitemu ki kabaliga no nase ku nase no ku sisitemu kimpozi kigere ku kigere kakongovule kyekinaddirira ojja kulaba nga n'entumbwe ku ntumbwe n'ekibegabega ku kibegabega lwaki anti tugoberedde entegeera y'abasahaba mu topiki yo siwulira mu topiki yo y'okusimba layini tugoberere basahaba mu buli kimu mu topikisi zonna be baali batusinga. Omumanyi omu yatugamba atya? Yatugamba nti ma nahnu fi man mada illa ka qatrati ma min baharin khadm. Bw'okompyalinga ffe nabali ffe tubanga ttondo ly'amazzi ku nnyanja amakulu ffenna ne baseeka baffe ffe tuli ttondo ly'amazzi ate bali eri nnyanja kakati nga nva ku nnyanja ate nga ngenda nsena ettondo. Abagezi bakola batya? Basena eri wa solira ku nnyanja. Tuteekwa kugoberera basahaba muki mu byonna. Lwaki? Anti be baali batusinga mu byonna. Muki? Mu byonna. Ennyambala bannanga baddu nga bambala gwe batya nga zibeera waggulu wa bukongovule. Ate feesi zaabwe abasajja mu bo nga tebazisalamu birevu. Sanirako busanirizi nosooka olaba omusiraamu bwanyirira. Negomba abasaaze nga bo basalawo okukopa basahaba. Banenze banyiririra ndaba nga banyuma. Tukope basahaba mu byonna kubanga be baali batusinga mu byonna. Ne mu hadithi endala mbaka yatugamba atya? Yatugamba nti wa ashabi, era basahaba bange amanatul lisamai. Yatugamba nti wa ashabi, ne basahaba bange amanatul li ummati, be security ya ummeno. Security yo ku busiramu bwaffe ku origin eri mu kugoberera basahaba. Bane tugoberere basahaba muki mu byonna. Era ne Ibn Mas'ud uliya yatusomesa yatugamba nti ittabi'u. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yatugamba nti ittabi'u, mugoberere nga bugoberezi. Wala tabtadi'u, temuyiya temutatenkanya. Faqad kufitum, ogwesegwa mmwe ogwaffe gwa kugoberera siwulira kugoberera gamba bugoberezi so siku siwulira sikuyiiya sikutetenkanya wabula siwulira kugoberera. Ffe tugoberere bugoberezi nga tugoberera baani? Mu ddalasa ya leero kankutuuseeko ebigambo bya sahabiyu ayitibwa Anas bin Malik radiyallahu anhu nga tunyonnyola ki gwolooza baakolanga ki nga oda zino zibatuuseeko ziruwa zenyini ezitutuukako buli swala. Oda ki? Istawu. Mbuzi ekyo kipya bayimaamu batugamba batya?
sowulira istawu muterere. Era mu ddalasa eno nagambye nja bibavuunuliramu aga nti istawu muterere, wa'tadilu mwenkanenkane, wasuddul khalala muzibe emyaganya, la tadharu furujat lishayatin, shaitan temuzirekerawo gapu. Kakati ebiragiro ebyo nga bw'obiwulidde byajjibwa ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nekitegeeza ki? Naye bw'atyo bwe yalagiranga siwulira bwe yalagiranga basahaba. Kati wali ekinyusi, wali ekinyusi, bwe yabalagiranga bw'atyo ne bakola batya. Lwaki nnumiriza nti wali ekinyusi? Anti bwe tutegeera bwe bakola naffe bwe tuteekwa siwulira. Anasi yatugamba atya? Yatugamba nti kana ahaduna, odezo bwe zafulumanga walabanga buli omu ku ffe yalzaku ng'ali bize mu kufuba okulaba ng'akwataganya mankabahu, ekibegabega kye bikaabi man yalihi, ku kyona amuliraanye. Ate ekirala waqadamahu, era nga fuba okulaba ng'ekigere kye ng'akikwataganya biqadami man yalihi, ku kyona amuliraanye. Ani oyo? Anas. Ate Nu'man ibn Bashir, Nu'man ibn Bashir yatugamba faraaitu rajula, ezo oda bwe zafulumanga ng'olaba buli musaaze waali. Faraaitu rajula, lwaki nkivuulidde musaaze? Kubanga bwino nasomesawo ku muzikiti ki oba ku ttakuwa wali, ekibuuzo ne kiba mu bakyala nga kigamba kitya? Bwino alagira Allah, sekamuza nkusaba nkubireko edda kuba mbisomesa inshallah. Kakati wulira musaaze munnange ow'ekitiibwa, mbadde mbuuza ki? Kati omukyala yabuuza bwino alagira abasajja okutereeza layini, naffe atukwatako. Baninga Allah ansobozesa nenkyogera leero. Omwana okola otya? Omwana okola otya? Nabo abakwatako. Lwaki kigambye? Anti kati mukyala wo waali wano, gweyagala tuke mu maaso ga Allah ng'essola ze si nzijuvu. Nekitera tukole tutya? Nga bwe tubisoma wano siwulira, tubitwale tubisomesa bamama b'abaana nti kabaliga nno. Era ng'omulumiriza nti va ku by'okula olaba, wabula okusinziira ku bwino bw'oba owakana, gwe mugende nti bw'oba owakana noonyayo seeka yenna agenda okuyireeta ku bwino, anywezaawo akabaliga, anywezaawo nafsi ku nafsi, tojja mufuna. Omugambe nti okusinziira ku bwino kabaliga no, nafsi ku nafsi no, gapusi mu layini z'essola no, ekituufu kiriwa? Kigere ku kigere, kakongovule kasita tukola ebyo bibiri, kigere ku kigere, kakongovule n'okatebesa mu kakongovule ka munno, bino byekola byokka bitya mpozi? Ntumbwe ku ntumbwe. Kibegabega ku kibegabega. Nekitegeeza nti okutereera kwa layini kuli ku kigere. Kijjemu embaliga okitunuze mu kibula, kifeesinge mu kibula, kiteeke ku kya munno, akakongovuleko katebe mu ka munno, layini eba eteredde. Ate bw'ogaana eba ekyama. Kakongovule, ekyama ekirimu wakiraba mu bigambo
binakusomera ebyamanyi batugamba litafawuti al-aqdami tulan wa qasra. Lwaki bane wulira kyetwagala okumalirako? Sinakuwa bya Nu'man. Kati Nu'man ibn Bashir ye yatugamba fara'aytu ar-rajula nkivunule ntya ngolaba omusajja sinakivunula bwe ntyo. Lwaki nga nyo kivunula ntyo omusajja? Gamba kitwaliramu na kati ekigambo rajula mu busiraamu waliwo ekijja mu Luwarabu nga kitwaliramu abasajja n'abakyala. Kakati olira fara'aytu rajula bwe twali nga tutereeza layini ng'olabanga buli musaazi yalzaqu qadamahu biqadami sahibihi, nga buli musaazi ali bize mukola ki mukwataganya ekigere kye ku kigere kya munne. Wa ka'bahu bika'bi sahibihi, ngera n'akakongovula afuba nnyo n'alaba nga kateebye muka. Siwulira kati nkinjalo tumalireko. Umaru kiki kakati sokolabe akakongovule singa tekateeba muka munno layini tetereera okkiriza oba nedda? Siwulira okkiriza oba nedda? Saagala okkiriza lwakuba nkubuuzizza muli owulira otya? Akakongovule tekateebye muka munno layini etereera. Kale kati nkubuuza layini etereera? Tetereera lwaki? Muadhin ndi naawe. Akakongovule bwe katateeba muka munno layini etereera? Lwaki? Byegamba biri practical, si tebiri mu bbanga eri, wabula kyetwogerako nawe sika obwongo bwolabe nga tusimbye layini. Naye nga akakongovule tekateebye muka munno layini etereera? Mbuuza gwe lwaki? Mubamu akabaliga ekyo twakirabye. Kati akabaliga kazaala obutateebesa bukongovule ku bukongovule. Naye olwo kyenjagala nga kipya sinnakyogera kati. Kale nakirabye nze naye wallahi tetereera, ndayira Allah wallahi tetereera. Lwaki alayidde? Bw'olumiriza nti etereera olinga agamba nti ey'abasahaba yo siwulira teyatereeranga, kubanga bo mu kutereeza layini nga kakongovule kateeba muka munne layini neetereera. Kati ndi mukulumiriza nti bwe tugaana okukikola ekyakimpozi akakongovule nekatateeba muka munno layini tetereera. Kati mbabuuza lwaki tetereera? Lwaki? Kekalaga amakati g'omuntu. Ekyo nakyogedde naye kino sinnakyogerako. Nze njagala okozesa bwongo bw'okimpe. Umaru nga mati okitegedde? Allah wekisa. Mbadde nyumira nga mukimpadde. Okitegedde? Gamba nti ebigere byaffe tebyenkanankana. Kubanga risaaki yange yandaga ebigere byaffe tebyenkanankana. Si lwakuba nti tetwenkanya myaka, wabula kisoboka mu layini ya leero ya asiri ng'okuva kuli mpaka kuli tembadde mwana muto, naye ng'ate ng'ebigere byaffe bibadde tebyenkanankana. Kati bwe tulebera ku sisitimu eno enfu etya mpozi sikako mu maaso, yongerako mu maaso katono, sima kitegeera. Kati ng'essira tuliteeka wano ku bugere wano, sima kitegeera. Kati ow'ekigere ekimpi bw'anaasikako maaso atuuke kalayini wano w'omwagala, kikyolaba waawo.
Akakongovuleke tekajja kuteeba mwona amuliraanye olw'ensonga ekigere kye kimpi ate onaamuliraanye. Siwulira kyeŋŋamba kiri practical, kyeŋŋamba mukitegedde kuba Saarabi bakakabukasi njala kakasanga kyenkisomesezza okitegeera ng'osobola nekinnyonnyola munno nti obukongobule butateebagana layini tejja kutereera kubanga akakongovule ge makati g'omuntu. Kati bw'onogamba abantu sikako mu maaso bw'anaasika mu maaso ng'ekigere kye kimpi kikyolaba waawo. Gamba akakongovule koono ekigere kimpi kajja kubeera wano ate ekigere kiwanvu nga kali eno bube nga tebuteebaganye ate bwe butateebagana. Ebyo mbyagala mu mmwe bwe butateebagana layini ekyama olw'ensonga anti obukongobule ngambe tebuteebaganye bwe butateebagana. Kati jjuzaawo bye soogedde. Siwulira yongerawo ekirala awo byetwogerako biri practical. Nze njala osika busisi bwongo olabe nti singa tekateebagana layini teterera olw'ensonga. Gamba n'entumbwe wallahi tezijja siwulira tezijja kuteebagana kubanga akakongovule ge makati go bane kyenjogerako nkiba kakabukasi naye nga mukiraba kyenjogera. Kati ono wakigere kimpi gwaliranye wakigere kiwanvu yayagala asike buno obugere bukwatagane mu maaso eno wallahi obukongobule bujja kuba tebuteebaganye. Ate bwotateebagana ojja kulaba ng'entumbwe yoono eriko mu maasoko ate yoono ng'eri mabega. Allah kyatayagala kulabako. Layini y'abasahaba yalingamu bino nga alqadamu bilqadami kigere ku kigere, alkaabu bilkaabi kakongovule, assaaqu bisaaqi ntumbwe ku ntumbwe. Kati ekigere kyoli kimpi ate gwaliranye kiwanvu gw'omugamba sikako mu maaso akoone kalayini kano ajja kakoonako gwoloze nti layini eteeredde kumba ate ekyamye kubanga entumbwe yono teteebaganye muyoono onowe. Kati mugize kino kale eddalasa tugiggalewo nkakasa eddala muse mugitegedde. Tukanyiza akakongovule kateteebagana mu kakongovule ka munno layini tejja kutereera kubanga mu layini omwo mujja kubaamu ebigere nga tukwataganyaawo. Kati ono alina ekigere ekimpi buno omugamba asike mu maaso asobole okukoona ku kalayini eno ebigere biteerere ku bulayini eno. Kati akakongovule ke tekajja kuteeba mu ka munne era n'entumbwe tezijja kuteebagana. Entumbwe y'omu ku bana ababiri ejja kubeerako mu maaso ng'endala eriko mabega. Kati ekibuuzo yaani eneebeera emabega yaani eneebeera mu maaso? Yani guddalasa ogitegedde nsaba Allah akusaasire. Kati omwana eddalasa agitegedde nsaba Allah akuwemu obulungi. Ey'omumpi ejja kuba mu maaso ate ey'omulala siwulira. Yongerayo ekigamba Musa gamba ekikolwa ekyawukanira ddala n'ekyabasahaba kubanga layini y'abasahaba yali nga ntumbweku nga tewali ntumbwe ga nti eno eriko mu maaso ate eno eriko. Nsaba Allah keze tubitegererwa mpaka ate mangu nnyo nga tunnafa tusimbe ku layini ebiriyo. Wulira bwino mugondere tomukolerako emputtu nga mpulidde kipya nga sikiwulirangako gwe bagamba eddiini yonna ogimanyi okola nga ali mu busiraamu buno owulidde ekipya kigoberere kigere ku kigere kitegeeza no kabaliga no nasi ku nasi kigere ku kigere no kabaliga no nasi ku nasi kubanga kabaliga kazaala nasi ku nasi ali nasi ku nasi nagenda azaala sepeesi era kabaliga kazaala obukodo
Omusaza agala teke ekigere kye ku kikyo okikwese. Agala tebesa akakongovuleke mu kako okakwese. Okakkana nga tulowooza tereza layini kumbe nga tusanyusiza shaitaani nga tusimbye layini ku sisitemu ya gamba vulongoto. Ate nga ffe mukulola kuno okwaffe okw'obuntu kuno nga twesembedde bwino olaba nga layini mbweteredde wa eteredde wa ng'entumbwe tezitebaganye ng'amaviivi tegatebaganye ng'obukongovule tebutebaganye kati layini beeteredde etya. Oyagala tugamba nti tutegera obusiraamu buno okusinga basahaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omanye be Kampala nabayiga wasomesa obabuuza otherwise darasa bayinza ejjikulekera nomulanga akutunulira bwati naye nga tabitegedde lwaki ebirowoozo biri eri. Bamubanja school fees z'abaana ate nakani ate mukyala yamugambye ngenda kunoba ate nakani ate kati ate ne kurenti baagala ku ssente ku mulimu wakolera ate n'awaka baagala renti kakati nobeera mu darasa nga akutunulidde bwati naye kyenkola mbakazaakaza. Ngenda okulanga muvumbira mate bakategedde nga nkalemerako kubanga sina budde kusomesa bitategerekeka. Saala kono na budde bwange naye saala kono na budde bwammwe mwe temwenda byakola. Nje tumete darasa ebadde bweti alhamdulillah wasira mbagitegedde osobola n'okunyonyola munne atabaddeewo topic ng'eggwa kati mu darasa ejjanja tujjagidde ku step ndala ninga tukakasizza obukulu bwa okuteebesa akakongovule mu kakongovule. Nsaba Allah bwemu obulungi mbadde menja kwogera biwanvu nnyo naye mukitegedde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.